وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ashatwadde kyengera ky'obuwangazi n'atujja ku Ramadani eno natusa ku Ramadani eno ng'okugituukako simaanyi oba busobozi bwe tudde nabwo wabula fadlu min Allah atwagaliza bulungi tusobole okubeera nga tuvuganya n'abatukulembera abawangaala emyaka emingi mu kukola emirimu emirungi. Baganda bange ab'ebitiibwa, Allah okutuwangaaza n'atuusa mu mwezi guno gwa Ramadani ni'matun azima, kyengera kinene ekitagambika. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sebenga n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Omusomo gwaffe qawadihu al-aqidati al-islamiyya, qawadihu al-aqidati al-islamiyya, aqidati as-salafi as-salih ahli as-sunnati wal jamaa. Ebikuba ebituli oba ebinafuya oba ebitta enzikiriza y'obusiraamu entuufu ey'abatukulembera abalongoofu ba ahli sunnati wal jamaa. أولا ما المراد بالعقيدة؟ ثانيا من هم أهل السنة والجماعة؟ ثالثا فما هي القوادح؟ ورابعا وما أقسامها وأمثلتها؟ سونغانيا تتكون كل مدة كازن فلك. شكرا دلا. من هم؟ ما هي عقيدة الإسلامية؟ إيشيغامبو العقيدة انذكريزا كل ما يعتقده الإنسان ويدين بها. buli kyonna omuntu kyakkirizamu era nga kikwatwala nga ddiini yebeere kiki khairan kana am sharra, kibeere kiramu kibeere kirungi oba si kiki enzikiriza kyekyo kyolina mu mutima kyokkirizaamu ng'era okitwala nga kusinza era nga kyosinza n'osukulumya ku bisigadde kibeere kirungi oba kibi. Wafi hadha ekyo nekitegeeza mu nnyonnyonnyola eyo anna al-aqidata yanqasimu ila qismayn, enzikiriza erimu ebiteeko ebiri: aqidatun sahihatun, enzikiriza entuufu, wa aqidatun batilatun, n'enzikiriza enfu. والعقيدة الصحيحة انذكر توفو هي العقيدة الإسلامية، ينذكر الإسلام الذي لا عقيدة صحيحة بعدها، وتنذكر توفو درايونا وكجا كيو. قال تعالى الله قام إن الدين عند الله الإسلام. الدين نيجي يا الله دين جامني بوشي oba goli mu Jehova oba oli mulokole oba oli mu Katoliki oba oli mu Protestanti oba oli mu Seventh Day oba oli mu Samize oba oli mu Shaulini oba oli mu Budhi, enzikiriza nyingi naye enzikiriza Allah jamanyi manyi maaso ge buki nzikiriza ya Busiraamu. Era n'agamba waman oyo yenna yabtaghi ghayra al-islami dinan, anasikane Allah nga nzikiriza si buki falan yuqbala minhu, byonna byakola kazimbe emizikiti kasaddake kakole hijja naye nga teyali musiraamu Allah tagenda kukkiriza byakola, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Era wakufaafagana ku nkomerero tufunamu anna al-kafira, nti omukafiri ne bwakola ebirungi ebyenkanawa konna nkomerero talinayo kaki, kubanga n'okupimibwa kw'emirimu emirungi n'emibi kuli ku basiraamu. Nejja Allah giteekerateekera baki? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yadkhulu aljannata illa nafsan muslima, teri agenda kuyinga jana okujja nga ali muki musiraamu.
noki baganda bange al-aqidatu al-islamiyya enzikiriza obusilamu as-sahiha entuufu an-naqiyya enkenenufu etalimu kacisha yenna as-swafiya eri swafi etalimu gyetabikamu as-salima ennamu esobola yeyo enzikiriza Allah jalla waala yassa ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngane Muhammad asikira baganda abamukulembera okuva kwani ku Adamu alayhi salamu ne Nuh okutusa ku mulembe gwe olwa hadisi egamba al-anbiya'u ikhwatun min allat oba ikhwatun li allat bannabi ba Allah baluganda abazaliwe muzadde atya omu abuhum wahidun baba kitabu ali omu wa ummahatuhum shatta ninga bama baki banjawu bonna bannabi ba Allah begatira ku kigambo ekyenzikiriza entuufu wa hiya aqidatu at-tauhid ngenzikiriza okwawulani Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba mu Qur'an walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut abantu nana batumanga mu baka teri muntu Allah gwatasa mu baka nenga buli nabbi yajjanga agamba abantu be basinzani bave kukusamira bava kukweraguza basize Allah bewale byenne bisize bitaliyani Allah subhanahu wa ta'ala aya endala Allah agamba wama arsalna qablaka min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun sina mubaka gonna tumalubereberye sina mubaka gonna tumalubereberye go Muhammad okujja ko buli mubaka gonna tumanga namugamba ngati agamba abantu be teri asinzibwa teri kisinzibwa mu butuufu okujja konze Allah era nzigo bayawula mu kubusinza nikirabikanga enzikiriza za mutekebiri enzikiriza entuufu wa hiya aqidatul islam al-islami enzikiriza obusilamu teri enzikiriza ntuufu okujja ku busilamu enzikiriza okubiri aqidatun batila yenzikiriza enfu aqidatun fasida enyononefu yenzikiriza yonna eyawukana ku Yoshua Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yenzikiriza elimu okujweteka ku Allah bitali bituufu yenzikiriza elimu okuzaaza Allah yenzikiriza eyekisamize n'okukiriza munono enkonta n'obusilamu yenzikiriza elimu okujweteka ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitamugwanidde tuganze ku pointi eyokubiri faman hum ahlu sunnati wal jamaa bebalwa ba ahlu sunnati wal jamaa ba ahlu sunnati wal jamaa bebalwa ahlu sunnati wal jamaa humul mutamassikuna bil kitabi wa bis sunnati bibabe kwata ku Qur'ani Allah jassa ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa bis sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ko ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amiluna bihima ngaba biteka byombiri mu nkola sina kyokka ngaba bitegeera ngaba tukulemera abazungu fa bikola ki babitegeera ekyo kivaamu akasembayo kajjamu buli akolera ku Qur'ani ne hadisi za Nabi sallallahu alayhi wasallam nga tabitegeera nga abatukulemera abalongofu babitegeera tabera mba ahli ki tabera mba ahli sunna twale kyokulabirako abakadiyani bakkiriza mu Qur'ani yafeeno bagikirizamu abakadiyani bakkiriza mu Qur'ani yafeeno bagikirizamu okujjako aya ezimu era bakasa nti aya za Qur'ani naye entegeera yaabwe yabajjamba ahli sunnati wal jamaa ntegeera ki jaba ahli sunnati wal jamaa abakadiyani bajjamba ahli sunnati wal jamaa mmanya abakadiyani ate aba ahmadiyya abakadiyani ba ahmadiyya entegeera yabajjamba ahli sunnati wal jamaa awamu n'okubanga bakkiriza mu Qur'ani kye kigambo ekigamba
Nabbi wa Allah Isa yakola atya nti yafa. Abakadiyani aba Ahmadiyya bakkiriza mu nzikiriza abwe nti Nabbi wa Allah Isa yakola atya kyokka ba ahlu sunna wal jamaa bagamba nti yakola atya tiyafa. Era abakadiyani bakkiriza nga bagamba nti Allah jalla wa ala yasitula Nabbi we Isa alayhi salatu wassalam nga musitula nga yamutwala mwoyo n'omubiri gwasigala kuki. Bahali sita twajama tugamba nti Allah asitula Nabbi we Isa n'amutwala mu ggulu bintu bibiri, yamutwala omubiri n'omuki n'omwoyo. Abakadiyani bagamba nti omubiri omwoyo gwe gwagenda omubiri tegwakola ki. Bahali sita twajama tugamba nti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ye khataman nabiyina yokomero bannabi. Allah agamba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad tabanga ko kitaawe tata wa mukumwe, tabanga ko tata wa musajja mumwe, wabula mubaka wani era yewe nkomero bannabi. Abakadiyani balaba nti si yewe nkomero. Anti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwe yali agenda mu ggulu obwannabbi abukwasani Ghulamu Mirza Ahmada. Ghulamu Mirza yali mu myaka 14 bwe yakwasa obwannabbi. Abakyali musiramu taba musiramu. Fahum kuffarun bakafiri nokadde mulaba amasizo gaabwe galinga emizikiti. Allah agamba atya ku Nabbi Isa alayhi salam, yagamba wama qataluhu, tebamukola ki. Nabbi wa Allah Isa takola ngatya tafa. Wama salabuhu, era tiyakomerwa ku muki, takomerwa ku musala Nabbi wa Allah. Ekibuuzo kisigala wekiri kati ani yakomerwa ku musalaba. Allah akyanukula n'agamba walakin shubbiha lahu, befaananyiriza. Babuzabuza ni befaananyiriza. Kati babanga siye kati Nabbi Isa yoddawa. Kibuuzo Allah nakyanukula bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah muswana mukola ki? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah muswana mutwala jali. Yamutwala wa Allah. Allah ani gwe batwala Nabbi Isa. Ngani amutwala Allah jalla wa ala. Ngamutwala wa muggulu waggulu jakola atya kubanga Allah yuddawa yamutwala bimeka bibiri omubiri n'omuki. Abakadiyani bagamba senga tugamba nti Isa teyafa then tuba tumufaananyiriza nani ne Allah. Bayagala okutukuza Allah ate ne bagwa mu kinene kisinga ekyo. Bahali sunna jamaa tukakasa ati Nabbi wa Allah Isa tafanga, wabula agenda kukomawo ku nkomero y'omulembe akole emirimu egimu kujo ate masihani masihi dajjal yekagenda omutta. Ekyokubiri ate n'embizi zonna, embizi ezimulaba azitte. Ekyokusatu amenya emiki emisalaba. Ekyokuna akomyewo n'obwenkanya oluvannyuma okubanga ensi egenda kubanga ejjudde effuga bbi. Atuukize n'etteeka ery'okufa kubanga kiri agenda tuuka walla nga teyayita mu kukola ki. Olaba ne Nabbi omulungi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye yafa. Wahakadha yeegaane n'abamugamba nti mwana waani wa Allah bagezeeko okwagala okwenenya okukola tawuba nga tawuba yaabwe tekyakkirizibwa kubanga obudde bugenda kuba bukoze eki bwedde. Nolwekyo eyo enzikiriza ku Nabbi waffe Isa. Buli yenna alina enzikiriza nti Nabbi wa Allah Isa afa, nzikiriza nfu. Era bagijja mu bitabo nga Enjiri oba Bayibuli. Bayibuli kitabo kya Allah, si kitabo kyange. Kitabo kya Allah ki? Enjiri. Enjiri olijja ekyaliwo nedda yakikola etya? Yakyusibwakyusibwa. Nekirabikanga abakkiriza mu bitabo ebyo enzikiriza yaabwe yafa olw'okubanga source mwe baali bajja enzikiriza entuufu bagikola ki? Bagikyusakyusa ne bateeka mu bigambo by'abantu ne babeera nga bavudde ku mulamwa.
wala hadha tugamba olunaku olwa Easter nezetambulirako simanyi mafagani simanyi Good Friday simanyi ebyo byonna bifusi bituufu olwaliro simanyi matabi kubanga bizimbibwa ku musingi muki mufu Qur'ani ebiwakanya ne sekuwakanya inna buli Allah ragamba nabbi wa Allah Isa tafanga then byonna ebizimbibwa ku kufaako kitegeza byonna bimaze okukola ki tetusubira mu Islamu gamba nti nabbi wa Allah Isa afa nolwekyo yenzikiriza enkyamu bwe tubifaanana twale ekyokulabirako ekyokuli abashiya bakkiriza Qur'ani eno bagikkiriza naye bagikkiriza tuqyatan kwekweka mu ngeri ya kinnanfuusi kubanga balabe banagigaana mu lwatu tujja baggulako olutatu batunulire bubi naye nga muzikiriza zabe balina enzikiriza egamba nti Qur'ani eno eriwo olwaleero muharrafa yawanyiswa n'Abubakari ne Umaru nibateekamu ebigambo byabwe Qur'ani entuufu yejo bayita mushafu Fatima ye Qur'ani entuufu ate nga imamu abwe 12 Muhammad ibn Hasan al-Askari imamu abwe 12 al-Hasan al-Askari yagenda nayo n'abula nayo mu kifo kya Sardabi ebbanga eryo lyonna kakati balaba nti Qur'ani eno si kiki n'okati bagisoma tuqyatan nabo ababeera basiraamu bawakanya Qur'ani twabeera basiraamu nolwekyo enzikiriza entuufu n'enzikiriza etali ntuufu ensonga eyokubiri mal muradu bilqawadihi makulu kyagala kigambo alqawadihu byebintu ebyolina obusiraamu oba ebibutta n'ebimu bikendeeza eddala ly'obusiraamu n'ekitiibwa kyabwo kitegeeza birimu ebiteeka ebiri waliwo ebyolina obusiraamu ne bibutta alqawadihu betuyita nawaqid al-islami oba mufsidatu al-islami ebitta obusiraamu ab'ebitiibwa obusiraamu busobola okufa ne bwonooneka nosigala ng'oyambala etalabuusi n'enkofiira n'amakanzu oba jilbaabu naye nga Allah akuwandukula dda mubaki mu basiraamu niwabeera oluusi ebikola byetukola nga binafuya imaani ne bukendeeza eddala lya imaani n'obeera ng'oli imaani nnafu oba omukkiriza omukendevu waki wa imaani kakati olwa tugenda kulaba mu bimu alqawadih ebitta obusiraamu ne buviirawo ddala ebikulu bingi naye ebikulu kuba tugenda kulabako kimu naye nga bikulemberwa ashirku billah okugatta kwani n'ekiyitibwa shirku huwa sarfu aya ibadatan kwe kukyusa okusinza kwonna ekitwalibwa nti kusinza lighairi llah n'okiteeka kwatali ani Allah kwe kukyusa ekitwalibwa kusinzibwa n'okiteeka kwatali Allah ekyo bayita shiriki oba kwe kukyusa ekyawulidde ne Allah subhanahu wa ta'ala n'okiteeka kwani ku Allah gamba ng'okutonda kyawulidde nani olwokubanga Allah huwa al-khaliq yemuki senga owulyawo hajati ng'ava mu kigala kya mandeevu ekatwe oba walala nga alusi asooka nakutula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze hajati gundi nkyusa enzaalo ngaba n'abalongo nekakutanda n'ogendayo fakad ashrakta billah batakyali muki musiraamu kubanga hajati naye bazaala muzaali kati ati yate yazaalibwa buzaalibwa ate agaba atya enzaalo nga naye yazaalibwa buki buzaali simanyi akyusa abalongo simanyi akyusa abaana naawe yagala abalongo jangu nja bakuwa ani ekyennaku ayinza okubanga naye tabalina ate nga beetaaga nolwekyo ng'ate abagaba nolwekyo buli lwokyusa ekintu kyonna ekyawudde ne Allah n'okiteeka ku kitonde oba okoze otya oba okoze shiriki oba buli lwokola ekyawudde ne Allah kyonna n'okiteeka ku kitonde oba okoze shiriki oba okusinza ekitali Allah ng'okisinza nga bwe yandisinziza ani oba okoze shiriki n'okiba nange teri kisinga kutta nzikiriza nga kiki
Allah jalla wala yagamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tagenda kusonja omuntu namukolate Allah nagamba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah yatuma ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namusako baka ngera bwe yabusa kubakulembera ngate nabi gwe basako baka tasobola kugatta ku Allah hashahu tekisoboka ku nabi wa Allah gatta ku Allah niya mugamba nti nikakutala nongattako emirimu jojo najo koze ngenda kisazamu kazibere hijja meka ero jja kubera bafafaganiddwa oluvanyuma lwe ayeyo kitegeeza teri mulimu munene gwosobola kusimba na shiriki netagujjawo kokole hijja 10,000 nolwekyo bweteyibala na mirimu omusajja akoze hijja nyingi bwekikano kesamidde yakololumu shiriki omu asazamu mirimu gyonna. Ekyokubiri kyonna obusiraamu annifaqu obuki obunafuusi ekiraga akabenye n'omutaana gw'obunafuusi kyekyo aya ya Allah egamba innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar. Abanafuusi bwe bagenda okubeera ku ntobo y'omuliro kubanga omuliro ogusinga okuba okwokya gwe gukola ki gwe gusemba eri wansi guno oguli waggulu guba muki gubeera light guba mu kalekaleko naye ogusemba eri ku ntobo gwe gusinga okukola ki okwokya. N'obunafuusi kyekyo obunafuusi kwe kwolesa obusiraamu n'obukkiriza naye nga mutima mukweseemu bukyayi eri obuki nga mutima okweseemu obukafiri n'obukyayi eri obusiraamu. Obunafuusi ye muntu okwolesa obusiraamu n'obukkiriza kungulu naye ng'ate mu mutima mujjuddemu obukafiri n'obukyayi eri obuki eri obusiraamu. Ng'oli awo naye ng'otamwa omukyala ateekako hijaabu, ng'otamwa omukyala ateekako nikaabu, ng'otamwa omusajja okolekako ekirevu kye, ng'otamwa omusajja okendeza engoye ze, ng'otamwa omuntu asoma Qur'ani, ng'otamwa omuntu ali ku ddiini era nga gwaliwo okuboogerera munotamya oludiinidiini mutugyeko oludda oluyimaaniyimaani. Manya nti obunafuusi bumaze okukunoga mu mutima teri kalungi oluvannyuma lwo okujjako okuzikira kwereere. Omukkiriza ateekeddwa okubeera nga yuhibbu alhaqa ayagala amazima newankubadde oluusi ayinza okuba obukendeevu mu kugateeka muki mu nkola. Ekyokuna arridda mu byonna n'obusiraamu kyekiki okulutadda okubuvaamu obuki. Bannange teri kintu kya bbeeyi mukkiriza kyateekeddwa kukuumanga buki. Abakyala mukuuma abasajja abaami nobateeka ku bambega babalondoole, abaami bakuuma abakyala ne bateeka ne kamera waka naye teri kyetaagisa kukuuma nga nzikirizayo. Bwe tugamba obusiraamu tuba tutegeeza nzikiriza kubanga obusiraamu si byambalo. Bangi abambala jilbaabu ne hijaabu nga tebava mu masabo, bangi abafaanagana nga bwefaanagana nga bashiriku, bangi abatava ku misaalo naye nga baliisa babba baabwe ebikyafu, bangi abafaanagana nga bwetufaanagana naye ng'ate bannanfuusi. Nolwekyo obusiraamu si figa oba ndabika oba nfaana omuntu akola atya byafaanana, wabula obusiraamu kyekyo ekikuli mu mutima. Walidhalika omumanyi omu gwe bayita Hasan al-Basri agamba laisa al-imaanu bitamanni, imaani si kintu ky'omuntu kyenyumiririzaamu kyaba nakyo n'essuubi inshallah nja kufuna imaani, nja kuba ne imaani. Wala bitahalli, imaani si byambalo. Omulabi ayamba ebyambalo bya bayimaani alina imaani. Tutegedde otya tulaba ekanzu gyambadde
omulabi alina imaani tolaba bwayambadde bwati nedda walakin al-iman ekitwa imaani ma waqara fi lqalbi ekijja ekiri muki ekinywera mu mutima gwo wasaddaqahu ljawaari ebiyungo nebikikola ki nebikikakasa nolwekyo okakasa imaani y'omuddu entuufu kwekubanga babyogera ku lulimi nga biri muki nga biri mu mutima nga biri kungulu bw'okolako ekimu obeera munafuusi kati ate abasinga tera okwolesa obusiraamu kungulu naye nga mutima tebukola ki tebuliimu kati ridda man huwa al-murtad yani al-murtad ayitibwa nti murtad huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi yo yakafuara oluvannyuma lw'okubeera nga badde muki musiraamu olw'okubanga tuli basiraamu jagadde twogereko ridda ti omuntu asobola okutadda n'ava mu buki mu busiraamu fama hiya anwa'u ridda okutadda kimu kubikuba ebituli mu busiraamu bwo ne buvaawo oba n'obusigazaamu kifaananyi naye nga tukyali mu basiraamu naye omuntu asobola okuva mu busiraamu n'engeri meka engeri nnya engeri esooka mugiwulize bulungi arriddatu bilqawli bilqawli omuntu asobola okutadda nava mu busiraamu nakiki nakigambo bugambo qala taala walaqad qaalu kalimata alkufur eryogera ku bantu abamu tibayogera ekigambo ky'obukafiri kyabatutaddisa musatu tawba allah n'agamba wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kyaliwo ku mulembe gw'omaka sallama basahabi nga bagenda mu lutalo ne batandika okuleeta olwali mu lugendo ng'olwali olulimu okujerega omubaka sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be abananfuusi nga bakikola kati mbo mwalimu abaali siriyasi mu lwali olwo nga bo bamanyi lwali nembeeramu abaali siriyasi nga kibogera bakikola ki bagamba ma ra'ayna mithla qurra'ina tetulabanga bantu balinga abasomi baffe bano ba Muhammad ne basahaba be bagevu ba mbuto argabu butuna bagala nnyo okulya bagevu ba mbuto ate wa ajibanu inda lika ate okusinkana omulabi batiitiizi kyovula basindika bannaabwe bo ne basigala ebbali nga bategeezani nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahaba mulimu abaali bakyogera nga bakikakasa nti ddanga bakiri nembeera mubambi abagibacwala ng'olusaago olwali sahabi omu bw'akiwira kyamuluma n'adduka n'atalobaka omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah gundi ne gundi boogeddeyo bati nabbi n'asirikiramu ng'alinda obubaka bukke okutuusa allah bwe yaleeta obujulizi nga bukakasa ekigambo ky'abasahaba naye allah n'amugamba bw'ona babuuza ekibadde kiwogeza ebyo ng'agamba nabbi ona babuuza lwaki babadde boogera batyo bajja kugamba tubadde tuzannyamu nga bwe tukuba olwali nga tukuba lwali lwakuyita mu lugendo naye babuuze ko allah n'amateeka ge n'omubaka we mu byonna bimala by'okusaagira mbe mulina okusaagiramu kale temutawana kwetonda mwakafuadde dda oluvannyuma lw'okubeera nga mbadde bakkiriza mu tteeka eryo tujjamu omuntu asobola okukafuala nakiki abasajja abo bayogera ebigambo ebirimu okujeregana okujolonga nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bakafuala mu biyingira ebisobola okukafuaza omuntu ng'ayogedde bwogezi sabbu llaha okuvuma allah omuntu asobola okuvuma allah ye asobola okuvuma allah oba okumuweebuula ng'okugamba katonda ono tamanyi abakubanga amanyi noteeka gwe kyokola otya tetubyogera
Katonda tamanyi. Katonda ono abakubanga amanyi oba Allah jalla waala okugaggawaza omuntu mu mbeera gye mutasuubira n'omutenda n'ekisendo ky'obulalu Katonda agabanga mulalu oba okumutenda n'obulyazaamaanya waliwo omuntu omuddu omu bamulaga omusajja nga mugagga naye ng'essente zibula kusinga myaka gye obugagga nga tebujja mu myaka gye sijja kumwogera linnya kale kamwogere kuba simwogera ku kibi yali haamu eyo oli naabuuza naye haamu zo sente zikola ddi zonna ezo zo sente zikola ddi zonna ezo omuntu atawoza myaka 4 simanyi myaka 38 nga yasinzira ku kibuga haamu kyagenda okuzimba kimanyi akizimba kati ng'alaba alaga nti Allah sitali feya Katonda mulyazaamaanyi noddira omuntu tawuza na myaka 4 mwezi zonna naye abamu ffe tusula njala n'abaana batalemye okuwerera wuyo talina na mukyala anoonya na bunoonya okutenda Allah n'ekitendo ky'obulyazaamaanyi nga ye kennyini etukuzaako buki ekyo kikaafuwaza oba okuvuma omubaka sallallahu alayhi wasallam okuvuma omubaka sallallahu alayhi wasallam oba okukolimira al-la'n okukolimira Allah wano okukolimira omubaka sallallahu alayhi wasallam oba okumutenda okutanda Allah n'ekitendo nga tekimugwanidde ng'okumutenda n'obwavu ng'abayahudi bagamba inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah mwavu ffe bagagga oba okujukiza ku mateeka gani ga Allah n'ogamba kaabulangana Allah oba mutugjeeko ebya Allah wammwe okafala oba okwagala nnyo omuntu aliwo okujeja n'okutyoboola Allah n'omubaka we nga gwe yetaano wo nawe obeera mukafiri nga ye oba okwagala nnyo ebigambo bye ebirimu okujeja n'okujeregani nga gwe bigambo by'osinga okwagala ku leediyo ne TV ne CD ezibeera waka oba omaze okukafala gamba wali osanga abasiraamu nga bagala waliwo ennyimba enjatikirivu nga zirimu okutyoboola Allah n'okumujeja n'okumwogera obubi simanyi agenda kusala endongo ne Allah katabaali Katonda atonda endongo ne sitaani n'ayiiya simanyi wajjawo ennugu ebitu nti Abdul Murasi nti Allah yakola abafiga neerabira ki ebyo nga gwe ennyimba zo ebigambo byolina waka bana balabaga Katonda walumbe zaatukola bw'ato kumaanino ogira okubula w'osula kubanga Allah yatta awulidde Allah yatta teri mulala tokuja kali nga gwe olimba lw'okolotya Allah naawe obeera mukafiri lwekyo bannange ebyo ebintu ebito n'ebimbayimba tebibeera mu maka ga musiraamu waliwo omulala yagamba mu ggulu teriyo omwenge katugunywe kati bwe muligendayo temulisangayo omwenge nga kyallah tugamba atya mathalu jannati allati wu'ida muttaqin fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuhu naye mulimu anharu min khamrin ladhatin lisharibin naye mujirimu omwononefu ye akulaga nti kola ki okubeera ng'oyo gw'oyagala kawulira kalaga nti omutima mulwadde obusiraamu wandibuvaamu oba tonnabuvaamu wandibukola otya wandibuvaamu nolwekyo omuntu asobola okulutadda senga ayogera ekigambo oba kaitavumye Allah n'omubaka we oba takyobodde Allah n'omubaka we naye n'atyoboola eddiini
gamba ng'abasiraamu bangi abalina enzikiriza n'endowooza nti eddiini y'obusiraamu teri feya, si ya bwenkanya ku bakyala. Ng'era balaba nti obusiraamu bwali azamanya baki era butamanya, kubanga teri ddiini yasinga kuba mukyala kitiibwa. Teri ddiini, teri nzikiriza, teri mateeka gasinga kuba mukyala kitiibwa nga busiraamu. Obusiraamu bwawa omukyala haqqu azawujiya, okubanga naye alina right n'obuyinza n'okubaako kyayogera mu family. Bali omukyala bwamulaba, obusiraamu bwalaba omukyala nga yemiddeko amaka gonna gamidde ku ye, era ye murabbiyatul awwal, ye mugunjuza akola atya, era ne bumuwa n'emigabo mu maali y'omusajja yabbaawe, ne muwa emigabo mu maali ya mutabani we ne muwala we, ne bumuwa emigabo, ne bumukuuma ng'alina kubeera wa kitiibwa, akolererwa obukolererwa, yabeerawo nga mu mbejja. Obusiraamu kugaana ogenda okuzungamu owino ne mu butale gye mugenda, kulumira gwe nakusaasira, nakusigala ng'oli wa kitiibwa. Okusinga ate ffe abakyala bano kibalaba. Nali nakulumu ndi mu katale buno bwa Mubuulo nga abasuubuzi balinnya emmoroka batikako emigugu gyabwe, naye ennaku yankwata nga ndaba omukyala nga mwita Hajjati munene, bamusitula ng'ebivubuka bimusokola eno nga bimusokoola alinnye ku lole waggulu, naye nga bimunyoga nakakola bwotyo ng'ate bayogera ebigambo ebinene. Hajjati ine nga subhanallah. Kale eddiini y'obusiraamu omukyala ng'ono yandibadde wa kitiibwa, naye nga nno obuvubuka omuzanyisa butyo butabani bwe kumpi. Nolwekyo omukyala gwe okwebikira, obusiraamu kukuza okwebikira bwotyo, n'oyambala n'oggumira n'oteekako nikaabu, hijaabu shara, kukuuma ng'oli wa kitiibwa, kufuula wa mugaso mu society, si kukakkanya. Billahi alaikum, mbuulire mumuba mumbira abakyala. Abakyala abalese amaka gaabwe ne bagenda bakuba ebyeyo, bafunyeyo ki? Era akoze nnyo ekinene mukazi wattu, ekinene nnyo akoze kinene, azimbayo bubuki kakiikimu nga kaliko buluumu buna, kakiikimu nga kaliko buluumu buna n'ateekawa. Abakazimbye batono, ate era bwe mulaba abazimbye amaka, kuba nze nali mbawarabu nezere bafuna nzimanyi n'enkoza byokka, ate bazifunira mu bugubi obutagambika. Esente bazifunira mu bugubi mu mbeera ezibu tesobola bagwira, kubanga abawarabu mbamanyi nababeeramuko. Bitonde si byangu n'okwedda obusiraamu bwaffe tubujja ku nabbi waffe Muhammad, naye si bitonde biki si byangu. Era abakyala bato abo mulaba akasente akola ke bafuna bakafuna mu mbeera nga nzibu nnyo. Kati bamala okazimba akayumba ako n'anoonya ennume n'emukubira omwo emiggo naye ng'alisi taata waani? Talisi taata w'abaani. Abamu badduka ne baleka ibaada y'obufumbo n'okugunjula abaana baabwe bubagenze kukola ki? Bubagenda kukola sente ekikazi egenda kutwala muganda wange n'oleka obufumbo ibaada. Era abamu tebafunye ebirungi, abamu babeera bafunye n'ebikolimo, embeera ne bakalubirira. Era tetulina buzibu tufunye nga bakyala baleseyo famire zaabwe, abaana bayagga, abaana bonoonese, abasajja tebasobola bagonjula, ate bo bennyini bwe bamala ate okukola omusajja eno yeekyanze ye kennyini mwetaavu wa muki wa musajja. Mukazi wattu ate bw'agenda okufuna afuna mufeere, babeerawo eno era bwe bali abasajja nga babafeere baswama abo babayita bakadaama, babaswama abo n'amuwayo emyezi ena, mukazi wattu bafunikira akubamiranga, bamuliddeko obusente bwahakaza. Nolwekyo mukyala obusiraamu kugaana okukola, ne Allah kugamba wakarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja aljahiliyati alula, kulumira n'okukuuma kitiibwa kyo ng'omukyala omusiraamu, era kye kikufuula obebbeeyi. Naye yonna gye munalaga nga amateeka ga Allah mugaggyeko, ekirala kyo kimanyi baganda bange, omukyala yenna keka mutanda n'avuba mu maka ga bbaawe nga tafunye lukusa,
nadduka n'agenda newankubadde maama eno tate bamuwagidde oba famire we bamuwagidde akimanye nti ali mu mazambi omusajja ono waba tamukoze atya tamukkiriza tamusonyiye agenda ne bwagwafiirayo ng'omusajja munyiivu ali agenda kuyimira ne maaso ga Allah ng'amukola atya ng'amuvunaana okumulyaza amanya hukuukuze z'ataatuukiriza. Lwaki bannange omuntu asobola okutadda n'ekigambo n'ebyokulabako byandibadde bingi nnyo naye tujja kukoma ku ebyo. Engeri y'okubiri omuntu asobola okutadda arriddatu bilfi'li, omuntu asobola okutadda n'ekiki n'ekikolwa. Bangi abava mu busiraamu nga bakoze bikolwa nga okukola ki ng'okusamira n'ebika byako byonna oba osabira lubaale simanyi byonna bika bya byonna buli musamize tabeera muki taba musiraamu. Era togamba kati omusiraamu senga asamira gamba senga omuntu asamira kuba aba takyali muki ti omusiraamu senga asamira muyingiramu okubala abaana emmala ey'ennono naddala mu Kiganda emanyiddwa erimu obuseegu n'okwogera agagamba aganene n'okutyoboola emmere n'ebifaanagana bwe bityo. Oyo naye aba takyali muki muyingiramu okwabya oluki kuba tujja kiraba ku mbeera eno nti emikolo ebikolebwa ku lumbe bikolebwa olw'enzikiriza nti olumbe eno senga aba tebalwabiza luyinza okujja ne lukola ki luyinza okudda ne lwabikira mu kumulala mu famire eyo oba mu nju eyo kale bagezaako kuzaabya ne bwe kuba kuzikuŋŋaanyiza wamu nga kwotadde n'ebikola ebikolebwa mu kulwabya tebikolebwa mu siraamu. Oyo n'abiza olumbe n'asimya obusimya ekidaala ky'olumbe naye akola ki akaafula. Lwaki? Kubanga taawana alal ithmi wal udwan, ayambye ku bukyamu. Ate ge bapangise bafumbira piraawo sekanze ndi musiraamu naye mulimu gwange nfumba piraawo alamu lwaki oyo naye agwamu ate seeka mulimu kale tugambe mulimu ate omubazi gwe bapangisa okubajja esanduuko atekeko omusalaba afuna musango tafuna ate mulimu nago akale oli musalesi oba oli muzimbi ne bakusanga gwokomera akasoda kwa kikanisa fulani anze sakano professional nga tebansasula nze ndi mulungi mu kusereka obusolya ng'osereka kabagenda okuzaaliza mwani n'okumujogeramu oba muzimbi ogwo mulimu gwakukoze eki. Kale katugambe eki mulimu obusiraamu asobola okukenkuka mu kujjanja ebisolo n'omusanga mulamanzaani ngati embiso zirwadde kamada yazikwegukamu azina masters nga bakusanga onyonyogera mbizi kubanga mulimu era bakusanga oli mubina bwa mbizi ojikuba empiso kubanga mulimu oba okoze kikyalo n'okwadde mulimu naye obaako wokola otya obaako wokoma tosukka kukoma kubanga mulimu. Kati ababapangisa etenti abapangisa saniya ne sepiti abafumbira piraawo omanyi kale baneekwata omanyi ku Christmas mbeera bize nnyo nze mbafumbira piraawo bajogereko Allah muzingiramu ababaentaininga nga isa bagenda okujja ffe tugenda okusamba Easter Cup era nga bakuba kamada kubanga osamba nnyo entertaininga bakola ki lwaki bayingiramu kubanga Allah jalla wala yagamba ta'awuna alal birri wala ta'awuna alal ithmi wal udwan. Lwaki baganda bange ebikola byonna ebyekisamiza byekiriku bijja omuntu mu busiraamu ekyokwikikola ekyala alistihala okunyoma oba okukakanya amateeka ga Allah
oba okulinnya ku Qur'an oba okujesiimuuza ojesiimuuzako oba ojesiimuuza obukyafu oba okugiwandiisa omusaayi ebyo nno abakubi ebitabo abalimu abakubi ebitabo babikola ebimu kivula nti amanyi babalamula nti bakafiiri buli kyonna ekikolwa ekiyingira mu kukakkanya kiki oba okugituulako oba okugirinnyako kikumala okubeera ng'ovudde mu buki busiraamu. At-tawaafu bil-qubuuri okwetoola kabbuli ng'olinga etoola Kaaba oba okgenda ku kabbuli n'osaba ng'olina okakasa nti abali mu kabbuli bagenda kukola ki kuyamba oba kwanukula fakad ashrakta billah oba maze okugatta kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okusala nga tosala kulwani gamba ng'okusalira omusingi oba okusalira tanuulu oba okusalira akasolya oba okusalira emmotoka oba akagaali oba kapiki oba okusalira ki olugendo waliwo abantu amu nga buli waba agenda ku lugendo bamala kukola ki kuyiwa musaayi oba okutega emmoloka eriko omulambo ne mugitega eggi esokekola etya ebyo byonna bikujja mu buki bikolwa ebijja omuntu mu busiraamu okuba omulanga emiggo nga mugamba nti guganya okukola ki teri gugaana nolwekyo mu bikolwa ebikafaza omuntu okuzimba entaana z'abassekabaka okuzimba entaana z'abassekabaka lwaki nzijeemu ez'abasiraamu nayo bidaa naye ate kino lwaki bazizimba olw'enzikiriza baba nazo siga amasiro okuzimba amasiro omusiraamu tazimba maki kubanga obusiraamu bwatuziyiza okuzimba entaana z'abasiraamu kati ate ozimba entaana y'omukafiiri ng'ate ne gwozimbe bamukola ki bamusinza mu kifo ky'okusinzaani nolwekyo buli yenna yazimba ku masiro aba amaze okukafaara mu bikola ebikujja mu busiraamu okukaaba nga amasiro bagokyezza waliwo abaakaaba nga bagokyezza era n'anakwala nnyo n'okubakubagiriza ng'otwalayo ebirabo ne bwe batatuta ekirabo kyonna naye okunyolera wamu nabo nayo kikumala okukola ki okafaara. Katugende ku kyokusatu olw'obufunda mu budde bundekawo arridatu bil i'tiqaadi omuntu asobola okuva mu busiraamu nanzikiriza nga tayogedde takoze naye nga nzikiriza ne mulimu ki ng'akiina mu mutima gamba ng'omuntu okuba nenzikiriza nti abalongo tebafa babuuka buki bubuusi gamba ng'omuntu okulalikira abaana b'abalongo n'okusinga bwe yalikira Allah kubanga bajja kumwokya teri mulongo ayokya jasi babulamu birungo mu mibiri gyabwe ne bekwasa abalongo oluusi abaana abafa mu bakola ki bokya teri mulongo ayokya abantu okuba nenzikiriza nti kabaka takaaba bwakaaba ensi ekyukako abantu okuba nenzikiriza nti kabaka olwabasizza yabeera babakazi bonna n'abasajja teri musajja akirizwa kabaka na mukyala we kiro kiba kyani kyakabaka bali okumuyita bbaawo nga si bbaawe obusiraamu bukivumirira kati ebyo nabingira mu shiriki sogedde ku kyakumufukamirira n'okumuvunamira ebyo nabikafaza naye tuli kubyenzikiriza omuntu okuba nenzikiriza nti enkuba buli obudde lwe bukwata enkuba erina okukola ki olaba nenzikiriza era nga tulina enzikiriza nti nimbasi yetuwe kiki si ani si Allah wabula nimbasi yegawe enkuba nga ekola ki oba simanya bibira bye biganya okukola ki
Nkupe bwekwata wetonnya bwekwata tetonya tyoba ebibira bye bitonyesa kiki eyo nzikiriza omusiramu tabira nayo Allah atonyesa enkuba agitonyesa wonna abakoze atya ne bwe babiri bibira ekyo tukirabyeko bala lusenza n'okutonya nga tewali wakutte nga tena wekutte nekola etya nolwekyo obutatonya bwankuba kirala nnyo n'okutonya kwayo kirala teri kire kigaba nkuba Allah yagola ki Allah yagaba enkuba kati i'tiqadati enzikiriza nyingi naye nga ziri batila nfu nga omusiramu tateekeddwa kubeera nazo omuntu okuba n'enzikiriza mu mutima gwe nti Allah mwavu nga bwetwakyogeddeko oba mulyaza amaanya oba okuba n'enzikiriza nti olunaku lwa nkomerero nkomerero ebyoze story bibala nyumba yayiyayo nga babeere beerimbalimba ebyoze story boy wange waliwo omu yali ajerega Allah yali mwagiza mupiira naga boy wange guno olwaliro guno temutuwona kale okumanya guno gongo kakasa Allah ne banabeera mu ttaano Allah ne banabeera mu mitinga Muhammad yali mu ttaano guno kola ki Allah yali nga musiramu na banabeera mu miti nga Muhammad yali mu ttaano nga yagugalambo najja kola ki nga Allah yagolo kipa nga Muhammad yebaka kati abasajja abasiramu bagize mpira mutye Allah binje boogera nga si bya buki si bya busiramu walidhalika tugenda kulaba katono nnyo dakika ziweddeyo ku dhawabitu takfiri ku prizo zivira ku kafuwaza abange buli akola bino akafuwala tujja kulaba nga lo condition ezitunuulirwa abasinga ebintu nebigwamu nga tebakola ki nga tubamanyi beetagisa nti ekyo musiramu takyogera senga tugamba tumukafuwaze ze nti wali musiramu agenda kusigalawo kubanga abamanyi baandika dda ebitabo nga biraga alfadhul kufuriya ebigambo ebijja omuntu musiramu kati oba omuntu okuba nezikiriza nti ebintu bino ebyejjana n'omuliro laisa ala haqiqa si bituufu just bano baseeka ne bannaddiini batusikirako eriyo tusobole okukola emirimu tubeere balungi mu nsi wano waliwo balina enzikiriza eyo batusikirako eriyo tusobole okweyisa obulungi naye si kiki ne babifuulanga bakadde baffe abatugambanga abatukuzanga amannyo mbwe emmese egenda tuwa kiki naye nga emmese emanyiddwa kuluma ngoyo zaffe n'engatto zaffe n'otukokota ebigere temanyiddwa bigola etya awulidde kaakati n'abantu bangi abalaba ebintu bino ebyaddiini nga birabanga ebyaki ebyokusikirako abantu eriyo beeyise bulungi mu nsi naye nga si byaki oba omuntu okuba nenzikiriza nti omukyala taba na ddiini ani aga nti omukyala taba na ddiini mukazi eddiini ya bbaawe ebeera ye nekivirako abakazi bangi okukaafuwala ne bafumbirwa agasajja agakafiiri mbu omukazi taba na ddiini bannanga omukyala aba neki era abakyala bangi abakulembera nga balina eddiini era Allah n'abakulako ebyokulabirako ebirungi eri abakkiriza gamba Allah agamba wadaraba Allahu mathala lilladhina amanu imra'atu Firauna Allah akuba ekyokulabako eri abakkiriza ng'akikubira akuba ekyokulabako kya mukyalani mukyala Farao mukyala wa Ssaabajjeemu Allah natubiza n'ebigambo bikazi byagambanga omukyala yawanjaga ng'asaba Allah rabbi ibni li baitan fil janna wa najjini min firauna alina firauna omujeemu agumiikiriza naye awanjagira Allah mutaase wa najjini min alqawmi firauna Ssaabajjeemu ate Allah n'atukubira ekyokulabirako ekyabajeemu ab'omuliro abakafiiri bakyala b'abannabbi bameka bakyala bannabbi bameka mukyala nabbi Nuh ne mukyala nabbi Lut وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار nenga bali bakyala babani kati gwate mukyala Sheeka mukyala Sheeka atagala kusaala oza bba wange yasaaza kasasa mu kifuba kya Sheeka nolwekyo twegendereze bannange enzikiriza omuntu asobola okutadda nanzikiriza kati enzikiriza egamba nti mukyala abana ddiini si ntuufu omukyala abana ddiini ng'omwami bw'aba nekiki
enzikiriza agamba nti omukyala taba na stand omukyala aba ne stand n'agamba sijja kwabyalumbe naye abamu mmwe temulina stand osoma ebitunga bikyamu noga ate munnange naakola ki anti munnange ndi mukazi ani agamba nti okubeera omukazi okutaba na stand waliwo n'abakyala abonenefu abakola obwonenefu anti munefu abakyala tuli okukwanibwa ani agamba tubula kwana okukola otya tuliwo munnange kwanibwa si kituufu nga wemodolamodula wekola obusolosolo mbwoliwo okukwanibwa si kituufu naam enzikiriza eyo si ntuufu allah jalla waala mu aya emu yagamba inna almu'minina walmu'minat abakkiriza abasajja n'abakkiriza baki walmuslimina n'abakkiriza baki walmuslimat walqanitina walqanitat walhafidhina furujahum walmutasaddiqina yagenda yogera ebitende ebirungi waswaimina waswaimati yafurika yagamba atya aadda allahu lahum janna aadda allahu lahum maghfiratan aadda allahu lahum wa ajran azima olabye nolwekyo omukyala gwoteekeddwa okuba n'eddiini nzikiriza si ntuufu egamba omukyala taba na kiki omukyala taba na ddiini byandwadde bingi mubiyingira mu nzikiriza okuba n'enzikiriza nti ekikulu zonna ddiini bagamba bakafiri ffenna tuyayaanira omu ani agamba tuyayaanira omu ffenna katonda y'omu okakasa gwe katonda gwokkiriza abatali basiraamu gwe bakkiriza owaffe gwe tusinza allah tazaala ate owaabwe akola atya oluusi abeera katonda mariya oluusi n'abeera katonda yesu oluusi n'abeera omwana w'endiga oluusi bakyuka owaffe takyukakyuka kaakati ojjawo ekigambo ekigamba nti ffenna tusi katonda y'omu bannange eddiini simakuteringa amakubo nti gwe n'okwata nonakwata mujja kusinkana nedda eddiini egenda otuusa maaso ga allah buki busiraamu nolwekyo okuba n'enzikiriza nti kitugwanidde okukwata okusemberegana n'amadiini n'okubeera obumu enzikiriza y'okusemberegana kw'amadiini n'okwegatta kw'amadiini si nzikiriza nki ntuufu kubanga abalina enzikiriza ez'enjawulo tebalina kyo basobola kwegattirako okujjako okwegatta kwabwe balina kubaako be bakkanyako naye temuvuma katonda baffe naffe tujja kubanyega kuba mmwe musobole okutambulira watya awamu baseka tebabinyanukire kakati oba omuntu okuba n'enzikiriza ekimu ku biddira ebisembayo nti bayibuli oba enjiri kitabo kyani ebayibuli eno eriwo okuba n'enzikiriza nti kitabo kya allah bayibuli kitabo kya allah ebitabo allah byassa mulimu bayibuli temuli bayibuli ebitabo allah byassa mulimu tauratani tauratu musa zabur dawuda injili isa ne furqani ya muhammad temuli bayibuli terimu naye osanga omusiraamu nga kyaddeko buzibu naye kyekitegeeza tigenda ogikoleko ebyambyone naye waliwo basiraamu balina enzikiriza eyo oba okuba n'enzikiriza omuntu ng'afudde nga mukafiiri nga badde akola ebirungi nti wamujjana n'ogimukakasa nako ng'okukakasa kwani ejjana mandera tiwamujjana ng'ani omulala ani omulala Lucky Dube moze ani radio ne yafomu radio kumukakasa kejjana bambi ali ayamba ne bamulekwa ye moze radio kumukakasa kejjana ani oranya speaker oranya naam ate musajja muntu mulamu n'okugamba obugambi katonda amusaasire kikufunyisa omusango ate lero boga nti katonda muwandeke eddusu simanya muwandeke eddusu simanya muteekako akasubi ebyo musiraamu tabyogera allah jalla wala yagamba ma kana linnabiyyi tekigwanira ani walladhina amanu n'abaki an yastaghfiru lilmushrikin okusabira allah jalla wala asonyiwe abafidde mu bushiriku
Katonda amusaasira byamusobako. Rest in peace. Wa peace agenda kubaawa ngafudde mukafiri. Allah n'agamba wala kanu uli qurba. Nibabeera nga bakulusegere gye bali. Nga bakulusegere gye bali maama wo, taata wo, jjajjaawo, kojjaawo. Tokkirizibwa kasitaafa nga si musiraamu, tokkiriza kumusabira dduwa nnungi. Min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ovyamula okubeera nga nawe kakasa nti bamuki. Kati nno ekinyonyola ekyo nebakodde bakulusegere kuba gye bali. Hadisi ya Abi Huraira ngeri Muslimu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, wala hadisi ya Abi Huraira ya Anas yagamba, ista'dhantu rabbi, nasaba Allah wange ampe idhini. Nabbi yagamba, nasaba Allah ampe idhini an astaghfira li ummi, nsabire ku mama wange amukola atya. Nabbi asaba Allah amuolukusa asabire ku dduwa maama wa musonyiwe, kubanga mama Nabbi yafasi muki Nyeta Nabbi yafasi muki. Allahu akbar. Nabbi agamba falam ya'dhan li Nabbi, Allah tiyanzikiriza. Allah yagana Nabbi okusabira maama we edduwa ennungi. Wasa'dhantuhu, nemusaba Allah an azura qabra, hanzikiriza nambule kabuli ye, fa adhina li, nanzikiriza. Era Nabbi agenda kabuli ya maama we n'akabira kwa maziga nenga asobola musabira dduwa yonna. Wa fil hadith, ma hadith mulimu jawazu ziyarati quburi al-kufari wal mushrikin. Tukizo kulambula kaburi za bakafiri babaki na yetu okuzirambula tuzirambula lil itti'adh, kwebulirira. Amma kaburi ya muslimu tujirambula okwebulirira n'okumusabira kuki. So ate n'empero zikolotya ozifuna okukulambula. Nolwekyo bannange katufundikire inshallah nga byandibadde bingi naye katugende katufundikire arriddatu bi omuntu asobola okulutadda nga yotaddu bishakki, osobola okulutadda n'okubuusabuusa. Bangi abasiraamu babuusabuusa ku bwennyini bw'obuki obusiraamu. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam enakyasomesa n'akyogerako n'ebituufu tubiruwa nti ebijjana ebyo nga bagamba simanye ejjana ddala ejjana gyeri simanye ebibonezo by'omukabuli nga bwe twasibe twasiikira abafu tetwalabayo navu wadde kiki. Kati omuliro guli ebibonerezo birudda bwa emisota nga balaba babiraba nga fiction bagamba tebiri riyo. Era nga balina enteekateeka bagamba nti wa bano bannaddiini batukola ki, batusika busisi eriyo toyise bulungi, naye ebyo tebiriyo. Adghatha ala beeroboza nabo beerogoza naye laisa ala hakikata, si bituufu. Naye ayagala okakasa ebintu by'omukabuli kyebiri bw'anaaba atuuseeyo ajja kasa ati byali riyo, nga bakubuuza ku Allah, bakubuuza ku Nabbi Muhammad sallallahu, bakubuuza ku Qur'ani ne ku dini y'Obusiraamu. Nolwekyo okubuusabuusa kikukafaza. Okuba n'enzikiriza egamba nti zonna ddiini kaba kabona kalaga nti obuusabuusa mu bwennyini bw'obuki obutuufu bw'Obusiraamu. Obusiraamu ateekeddwa okukakasa nti eddiini entuufu mu maaso ga Allah buki. Naye okwedda osobola okuba abasiraamu abateeyisa bulungi. Obusiraamu kyera n'ebikola by'abasiraamu kiki. Obusiraamu ateekeddwa okukakasa nti Obusiraamu eddiini ntuufu. Kano kankogereko, omukyala yenna abeera wansi w'obufuzi bw'omusajja omukafiiri akola atya? Akaafuwala. Omukyala yenna abeera wansi w'obufuzi bw'omusajja omukaafu akola atya? Akaafuwala. Munfune bulungi, waliwo enjawulo kati okugenda n'ofumbira ekisajja ekaafiiri ne babagatta ne bakola batya, n'abeera n'enjawulo kati okubanga likwendako buki mu byawule. Gwe amaze okugenda ne bakugatta, simanyi wafumbira mu famire fa anti kafira, n'oba ng'osaala ng'osiiba naye ng'oli wansi w'obufuzi bw'omusajja muki oba tokyali muki. Kirina enjawulo nawe wange akwendako bwenzi munfune bulungi temubitabula. Nolwekyo
ngera waliwo abasiraamu abakyala abo abasiraamu balowooza tebwayenda ne seeka tafuna musango bwayenda ne seeka tebali musango mbu baseeka balina edduwa ez'enjawulo zebasobola okusaba bo ne bakola ki kugamba mwannyinaze omusango gukola ki Allah yaziiza obwenzi tiyajjamu baani baseeka yabuziiza ku baddu bonna era omusango gufuna ate noyinza n'ogufuna n'okusinga n'atali seeka okuyenda ne seeka oyinza n'ogufuna n'okusinga n'atali ani n'atali seeka kubanga ggwe oba okukola ezambi n'omuntu g'omanyi nti mubi nnyo okusinga balala kubanga obwenzi bwa seeka n'atali seeka tebubeera bwe butya ono seeka amanyi n'obujulizi bwonna n'akabenje nenasigala nga kati ate oli oluusi ajja n'ava ku boodi katono n'abeera ng'abuzaabuzibwa naye ono aba abimanyi bulungi era asobola bamusobola n'obimusomera obujulizi naye n'aleeta obulala obukola ki obuyimiriza bw'ekikye aba mubi nnyo oyo aba mubi nnyo kati enzikiriza omukyala toteekeddwa kubeera nayo kati omuntu ava mu busiraamu n'okubuusabuusa oba okubuusabuusa ku bw'etteeka bw'esswala oba zaka oba hijja ng'omuntu omu yagenda e Makka n'aga nti yali mukyala saalabye nnyo kyamaanyi saalabye kujjako bantu babeeraawo ne beetoolatoololaawo ne babeerako mu musenyu awo nothing much there taliyo kyamaanyi kyekiri awo nothing much there taliyo kyamaanyi kinabe bazimbye nnyo hoteri naye saabitegedde bulungi oyo aba yetaagisa kujumbira nnyo ddalasa naye ng'ate bakyala baffe bazirina enzikiriza ezo n'abasiraamu bangi ng'alaba ogenda e Makka kiki ekiriyo eyo waliwo omudde omu yagamba ku mugagga omu towa onoogenda dy e Makka namubuuza nzijjayo ki tolina kyojja kujjayo nzijjayo kati kyenneetaagayo kyemba nzijjayo bwekuba kusaba mugagga olwedde ndi mugagga sikyetaagisa kusaba wabula kati nze nsabira ate sikyasabira wabula nsabibwa busabibwa era olaba bonna abajja nze basaba nze kola ki kati siraba nnyo kyamaanyi nzikoleyo ki abantu abalina enzikiriza eyo walumala ge bagambako kusaala naye munnange ne mulamanzaani muno osiba naye swala tukona ngati mpozi goziwandiika mu kitabo kyo nze toteeka mu kitabo kyo oba omulala yali mukyala bamutegeeza kusaala naga nti ejjana eyeswala yo bwebanga gwogigaba ejjana eswala eyo tompa saagala ejjana eyo saagala oba omukyala yagirega omutabuliki omu yali omumpi nga nze navuga nti bannange nti nze ejjana z'ebirevu ebyo yali munabida nga atamwa abatabuliki naga nze ejjana z'amalevu ago mulevu n'obwala obumpi eyo ebeera kitihiza era abasiraamu bangi mummwe abatandise okubira ebirevu ng'abakyala bamwe babalimbalimba akubuzaabuza bebi kwatako naawe bisusumadde nnyo kale ne banne bagamba nti tolabika bulungi kubanga bebi yona alina ebirevu bebi kati bambe enkwata gyamukwana alowooza nti akola kya nolwekyo mwegendeza abakyala bannanga abasajja bangi basaze ebirevu lw'abakyala tulina bannyinaffe ne bawala baffe abasomyeko bateeka ku kakuluzo saagala omusajja alina birevu kale nga moderate muslim nga moderate kwegamba nga ali wakatikisi nga si mutabuliki ate nga abeera ati awo nga si mutabuliki kale ne baba alina ebirevu naye ngaakirisi nga si bino ebitiisa nnyo birimu ebitiisa kale nga tusobola n'ogendako ku biiki naye waliwo bali abasiba ennyo nga bagamba ogenda ku biiki haram
kati nolo bagala gati ngera tamwa abambala ebikaya nga yalaba okubeera omusiraamu okuteeka kakakaya bwakati n'okwambala ekiwale bakipunjabi nga nti at least naye gali gona ne figa abakyala mutyani mutya Allah subhanahu wa ta'ala olwekyo byandwadde bingi tugezeeko kubyewala ekyonoona obusiraamu ekyala albid'atu okuzula mu ddiini kyonoona obusiraamu omuli okusomeddwa kati zigenda tandika eddwa za kikutula nsingo ez'amakumi 40 kyonoona obuki balina hadisi batusomera ezitiisa nti abafu simanyi omufu amala ennaku ezituuka 10 mu Ramadhaani abafu bajja ku miryango ne bakonkona n'agamba kamada neerabidde kale naawe ojja kujja eno babalimba bwafa bakoze eki kakyakuvunaanira kigwa mugano kola bw'aba ali bibonerezo bye talina kadde kakoma okubanja ate waba ali mbengera talina bwetamukola ki naye hadisi si ntuufu bavuga koma ne bakonkona ku miryango gyaffe teri akoma okukonkona teri bwafa bafudde awulidde nolwekyo eddiwa ezo si ntuufu ezizimbibwa ku musingi ogwo era taata ajja kunyiiga majini si taatawo oba kariinu ate mulekerawo zigondera taata yandoosezza twaganya okusoma edduwa era tujja kulaba nga mulaba ki gwe olukuusi kuno lwa taatawo ye yakuzaana ekiggwa aliwo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala teri mufa kumwonawo nga ali ku nsi wabula tuikiza obbasabira ebirungi naye nga si ddwa yakukuŋŋaanya baki bantu owulidde si ddwa yakuŋŋaanya bantu kati enyingi ne dhikiri ezisomebwa empitirivu ennyo tugezeeko okuzeewala wabula omulimu omulungi okola mu mwezi gwa Ramadhaani guno ye umura nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba umratun fi Ramadan umura omuntu yakoze mu mwezi gwa Ramadhaani ta'dil hajjati yenkanakana hijja wa fi riwayati ta'dil hajjatan ma'i omuntu akoze umura mu Ramadhaani afuna empereza yenkanakana omuntu akoze umura nange akoze hijja nange barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tujja ko makaawo olw'obufunda bw'obudde ne kubeera mulungi omu dakika zigenze nyingi shekhe ebibuuzo tulinawo bitonotono byogenda okuddamu ekibuuzo ekisooka shekhe agambye shekhe kino wakakimaliriza shekhe nziriramu kituufu omukazi afumba ew'omukaafu aba mukafiiri abamu batugamba nti just aba mwonoonefu kiri kiti ekyo Allah just kigambo kinene nnyo si just bannange oba kale n'okwenda ku musiraamu ebira just nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba iyakum wa muhaqqirati dhunub mbekesa okunyomera amaki amazambi muayindala Allah jalla yagamba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi kabir mubikola nga mulabanga bitono wa huwa inda Allahi azim barakallahu fi mubikola nga mulabanga bitono naye nga maaso ga Allah biki mbawulidde wakati w'omuntu gwayendako bwenzi namukoza atya namufumbiddwa temufunye njawulira ne bwaba mwendako bwenzi kiki kinene ne bwaba mwendako bwenzi kinene nolwekyo kikiri gijasti buki bujasti bannange twewala amaki amazambi amatono n'amaki n'amanene naam shekhe nabuuza hal hunaka farqu baina aqidatu ahli sunnati wal jamaa wa aqidatu ashabu jamaatu tabligh wama hukmu taamul mahum waliwo abuuza nti waliwo njawulo kati enkisika ba ahli sunnati wal jamaa ne aqidatu yaba jamaatu tabligh la shakka enjawulo yaba jamaatu tabligh nene wakati wa ba ahli sunnati wal jamaa ahli sunnati wal jamaa humul mutamassikuna bis sunnah amma bazikiri kalenge bannabida era nataamalu ma'ahum muamalat ahli albid'ah tukolagana nga tukagana bannabida mubo mulimu abakola bid'a mukaffira abatwane kabuli mubo mulimu abakola bid'a nga tezikola ki tezikafuaza kati bonna buli muntu tukolagana naye bihasabi okusinzira ku ddala lyaki lya bid'a jakula naye nga bazikiri kalenge bannabida si bannabida kubanga tusobola kubeera ahli sunnati wal jamaa wal bid'ah ahli sunnati wal jamaa wal bid'ah kubanga as-sunnah ضد ماذا
albid'a nolwekyo okuba n'enzikiriza eyo ey'okubeera nga dda abagikolera mugugu n'ebyongerako kwengerako n'ebintu birala bingi nnyo kubanga muzikiriza balina n'enzikiriza egamba bw'obanga tokola tositulanga toyetikanga mugugu kujja kwebaka mu muzikiti bwe tolina kiki imaani ogisakana kujja kwebaka mu muzikiti ate bw'ogenda Makka nga n'obeera nga tokola togenda ngo Pakistan oba tonafuna imaani bali balina ekigambo ekyatekebwa ekigambwa nti Saudi Arabia waliyo ilimu neteriiki kyokka Pakistan waliyo imaani neteri ilimu kati bye ebyo ala kulli hal fa jamaatu tabligh ahlul bid'ah wal ahwa tukolagana nabo nkolagana yabaki yabana bid'a mubo mulimu abashadidin abid'a nga nene nomera abali kiki abali akhafu naam Sheikh abuuza nti omulimu gwa Chutex gukirizibwa okukolebwa mu Busiraamu tegukirizibwa Chutex takirizibwa kukolebwa mu buki tegukirizibwa mulimu ogwo naddala ate babeera musajja nga asiiga abaki ani amukirizo genda nga asiiga bakabasajja bwabakolongosa obugere n'enja nefaana bye biki nga kwotadde nti ne Chutex takola atya takirizibwa omukyala omusiraamu alina kwesiga henna yakirizibwa aliko n'obujulizi obutuufu naam Sheikh abuuza edduwa za P7 ne Leavers Party zikirizibwa edduwa za P7 ne Leavers Party Leavers Party senior 6 senior 4 neza university zazo ziri mu bid'ah kubanga nabitasomesangako era abaseeka tuzijumbidde n'ennaku zino naffe batuyita era bampitako ku musomererimu seeka tukusaba ojobeerewo ku dduwa y'abaana baffe nga bakola ki bagenda tubasiibula bagenda tula P7 namali banga nga sibeerawo naye nenga nti okuvaawo buvi tekiba amakulu tusanga mbadde ne mbasomesaako kale nabeerawo naye nalaba ebyakolewo tebyali birungi kuba bakkiriza abatali basiraamu nabo bajja bafaaze babeerawo simanyi baali babeerawo ng'abaana bamiinisiza wamu kwerinnya lya Mukama ffe Katonda Mariya amiina nga n'abaana n'abasiraamu bakola ki kakasenga Allah n'abasiraamu bonna bannaddiini babeerawo ne bakola ki ne basabira abaana kasenga Allah agera abaana ne bagwa ng'ate babasabidde edduwa oba ababasiraamu ne bagwa abakafiiri ne bayita kitegeeza ki jjukira abaana bato tebagenda kulowooza nti Allah gwe basaba Allah abasiraamu ye ate owaabali wabula ekituufu edduwa ya mwana agenda tula Allah gwasudde mu kibiina agenda tula P7 senior 4 senior 6 oba university oba ogenda bweru oba ogenda Makka edduwa bw'abeera mwana edduwa y'omuzadde yeri number 1 teri duwe singa ya muki omwana omusabire Allah amukola atya ekyokubiri mukubiriza advisinge atale advices z'abaki z'abasomesa babadde bamubuulirira ne ateekemu amaanyi oluvannyuma edduwa egoberere naye tusabira oluusi abaana nga babadde bagamba bakusoma ne bagwa ne bagamba edduwa tebazi Katonda azigobye teyazikoze egi ng'ate obukende bwabadde ku baana bennyini nolwekyo edduwa ezo tezirina kikolo tezirina kikolo kyekimu n'edduwa y'okuva e Makka oba shukuru y'okuvaawa oba shukuru y'okuyingira amaka zaatiikiridde nnyo naye tezirina kikolo wabula ne shukuru y'okuyingira omuzikiti waliwo omuzikiti ogumu baguzimba ne guggwa enkuba neetonnya nekubira abasiraamu ebweru nga baganya okuggula kubanga balinda omuntu omu ng'ate yalina mukafiiri mbajja kuggula omuzikiti si kituufu ekyo nna omuzikiti guggulawo nagukola ki nagusayiramu naye ebintu ebyo byatiikiridde nnyo era ffe baseeka ffe tubibeeramu mu kuggulawo emizikiti mu shukuru z'okuvaawa emakka omuntu avudde emakka alina kuwanjagira Allah amusaba akola atya akkirize si bintu byakulya swaga nakwambaza bimuli waliwo abakomera mu open roof nga bajja bawubira abantu jambo abamu bateekako ne bandi ne bakuba bandi ezivuga nti haja ava makka kati bannange ibada teetaagisaamu swaga bwerityo mbeera zifaanana zityo ibada olina kuwanjagira Allah akola atakkiriza naye tekigenda kusiibula bantu bo osiibulako abamu naye abamu hijja afuuka yakweragira mu bweragizi
ne bakugamba nti situkosereko siraamu gati nze haji gundi amalina akakola hijja nze ali haji gundi ibada tetagisa kuwaniramu ibada ya kusaba Allah akola atya ne hafula zeterokola ezasaana wezaki oluusi ayimba biteekawo nga fa amakulu amasomo tubiteekawo okufunirako sente zaki sente abaana oluusi waliwo hafulemu batumya ejjubba hafulemu ng'omwana ejjubba nga bamusabye mitwalo 10 omuzadde mitwalo nga kuliko ejjubba simanyi biki era nga bw'otazireeta bakugoba nga zyateeka okuzikola ki okuzireeta katwala mu bintu emirimu okusuka ekiki okusuka ekkomo amma eno ey'ennyumba naamu obadde obeera nateete noyagala banno bajje bakole ki balabe wooli tekigaana bafumbirawo kiki ekijjulo naye okukituuma nti shukuru y'amaka tekirina asulu muki mu ddiini mu byawule baganda bange Sheikh ekidirira ekisembayo ebirala tunabiwa baseeka abalala omukafiri bwakusabira ominisa bakusabidde atya edduwa yonna nakusabira kyonna kyakusabidde ominisa omukafiri asobola okusabira naga mwana wange Katonda akusaasire nga kyakusabidde kiki naye ate singa kusabira mukama akuwa omukisa mukama yani waliwo njawulo Katonda akusabidde mukama akuwa omukisa ne Katonda akusaasire tebirina njawulo oba mukafiri waliwo gwe nalaba juzi kwa WhatsApp nga si musiramu nga nti ne ala abagale ala abawe mukisa ala ngolaba okimanya kyagala gamba Allah naye nga kizitoye buzitoye awulidde kale edduwa ya mukafiri sobola ganti bwebeera bwabanga akusabidde kirungi tekina mutawana ddala mukaddewo bwabanga yakusabidde tekina mutawana nga akusabidde kirungi naye akusabidde kibi osobola okumutereeza ekisembayo shekhe sekanze ne masturbating mu kisiibo ekisiibo kyange kiba kifu gwe muganda wange okuwa amagezi 3 kuwa amagezi 3 kubanga obanga we masturbating mu kisiibo kitegeeza ate kyakisiibo kibeera mo bwobanga ne mulamanza ntotidde tokwatibwa nsonyi gwate shahawe yesusse twala bino bisatu amange ekisooka salamangu amagezi ono nnyo mukyala owase tewandi budde mulamanzaani nga tofunye mukyala bw'oba mukyala kola ki fumbirwa obudde nga bukyali ebintu ebibeera nnyo mu bantu abasoma simanyi ndi mu university sijja kubitabika nkyali simanyi mala kugusa simanyi naddala abaana abawala njagala mala okukola kale mala okusoma kale nfune omulimu ebirootolooto ebibaloota naye ng'ate bakola ki nolwekyo amagezi ag'okubiri tya Allah jalla waala ku bulamu bwo kubanga masturbation alina side effects za mutawaana nnyo gy'oli waliwo effects ezidde eri obwongo n'okutegeera waliwo effects ezidde eri obutonde obwa sisitimu eyo ey'okwegatta bw'oba musajja otuuka ekisa n'ogweramu ddala akaniguusa era abakyala ebyo babimanyi be basinga okuwanjaga ng'omulaba musajja alabika nga masha Allah tabarakallah naye ng'ate bw'atuuka okwasaganya ekintu ayina ennafu gyanafu okulokola otya kati mukazi watu naye neyewuunya n'agamba ye musajja z'amaanyi wano naye ate ojjuka n'alemerwa byassava nga bamutedde ku ssennyiyo owulidde nga waakatewali kaakati twetereeze kikosa ku baami ne kikosa ne ku bakyala ye kansa gwe muliro atakola atya atakoma amagezi ag'okusatu gemuwa liyatuuba yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga okusiba kukola ki kufa olunaku lwe lufa si kusiba kyonna buli olunaku lukola ki olwokubanga yeekase nayejjamu ki amazzi ago manya agejjeemu gamuvuddemu nga agenderedde wabula senga yeeroteera buki bwerotereza takola atya tasibuluka naye oyo akoze masturbation ekyakyemmulamira
muve ku firimu z'obuseegu ne WhatsApp simanyi TikTok ebibeera ku nakane abantu babeerako oli muvubuka olina okimanyi olina shahawa y'amaanyi n'obeera ku bifaananyi by'abawala okwo ku ssimu ne weetegereza n'oka obufaananyi biveeko muve ku firimu za Blue Movie tuziveeko lekeraawo okusaagaasaaga n'abakyala n'abawala ku ki osanga omuvubuka ayogera ku ssimu essaawa 2 n'abaana wano omuwala w'omuwala n'amwana wano gano kakananga ebintu ebyo byejjeemu osigale ng'oli ku muki ku mulamwa tukomewo eri eddiini entuufu wasa byewala ebintu ebyo wenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala bwaba bakyala bweno baseeka balina abakyala mu duruusu togamba nti kale sirina bano balina abakyala ba buli kika buli muntu okusinza kuki ku ddaala lyo bunoba tolina ojja kufuna anajja mu ddaala lyo eri abamufuna kiki mufuna mpula naye owase owone ekizibu ekyo kubanga shahawa erabika esusse subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muyanziza Sheikh